CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli mugamba mutya jigenda kya jimutusaako engalo ogwange gwa kubaweereza gwa kubawa mawulire ogwamwe gwa kulaba na kusharinga comment na kusubscribinga mbabuuzaako mu biti ebyenjawulo. Waliwo olugero olugamba nti emmese ne bwegejja etya era ebeera ya kkapa, ne bwe ziba zimulaba zino zinsomba byuma era ebeera ya kkapa. Ebbanga eriise lyonna yonna omukyala Shiba Karungi azze atugamba mbu ye nakyeyombekedde, yakola ssente ze, ebyobufumba byagaza ki, abasajja abaagaza ki, ebintu bingi byabadde ajja ayogera nga ye alaga teyeetaaga kitonde kisajja, nga ye alaga tayagala kumanya. Naye munnange, ne bw'oba okoze ssente mmeka, ne bw'oba ggwe akuba ssente ng'oyina buli kimu oba weetaaga omwami, olaba ne woba okaddiye ng'otuse mu myaka 7, 8, 6 oba weetaaga munnaakubudabuda akubeera waakugumya. Naye ate ggwe Shiba omwana omuto mbu weenyumiriza mu byannakyeyombekedde. Omuwala Shiba wenjogera kati ye Maama Tuusu oba Maama Tusuubira olubuto lukuze nga bwe mululaba era essaawa yonna atukubirawo akaana, wabula ekiri ku mimwa gy'abantu baagala kumanya taata w'omwana yaani. Nkyakola okunoonyereza kwange ku taata w'omwana wa Shiba, nkyakola okunoonyereza naye amukweka. Tabanga yono jjeno gwe baatugamba yamukwatira mu mmotoka. Tuyinza okuba wano nga tuli wano nga yoli jjene eyayagala omukwatira mu mmotoka, oba okitegeera. Naye nga Shiba takyalina kyeyombekedde. Shiba ali lubuto, olubuto lukuze. Ebifaananyi ebyo byabadde ne Lydia Jasmine nga bali ku Federation yawo, era mumulabira ddala nti olubuto olunene lukuze essaawa yonna akubawo omwana oba tunaamutuuma linnya ki. Awo we mumulabira yabadde agenze ku birthday celebration z'omwana wa Meria Nambala wali ku ssomero. Era jjukira Shiba n'Ameria tebateŋŋana, era Ameria yatoola Shiba mu kunywa eddagala, ekyo tewokyerabira. Ameria yadivaiza wa Shiba mu biki by'alina okukola. Alina kweyisa atya nga ali lubuto, biki by'atalina okukola, exercise azikoze, alidde bulungi, afunyeemuko obulumi. Ameria yamubeererawo kubanga Ameria ebintu by'okuzaala abibaddemu, abikoledde ebbanga, oba okitegeera. So kati yabeererawo Shiba mu nsonga ezo bwe zityo, oba okitegeera ekintu ekyo. So Shiba takyalina kyeyombekedde era tageza n'addamu n'agamba mbu simanya ye avumira ekitonde ekisajja, mbu ye akola ssente ze, yayagala kuba na ssente ze, kubanga tasobola kubaawo nga talina musajja. Okitegeera kati olubuto yalugjeewa bagenda ne bagamba mbu Shiba simanya ali ebisiyaga, mbu Shiba simanya biki. Bannange Shiba nno naye ensonga z'okwepiikya azaagala era azinyumirwa. So obwannakyeyombekedde tebukyaliwo. Kati tulinze wa Spice, tulinze mwana wa Spice, Lydia Jasmine yennyini gwe tulinze, oba okitegeera. Ku ludda muve ku lujja, olaba Shiba ava ku lujja ate olwo mmwe